Ismail Shaban nga nze ndanyini project eno abakulu gye basanyizzaawo bwe batyo. Abantu wano ndagulawo chairman LC2 Mr. Mujabi David Sendawo. Ekifo kino naye kyeyagula ku Muwanguzi Daniel. Ekifo kino nze kikoleramu ebbanga ddene okuba nakigula. Era Dr. neighbor wange bwe yagula ewuwe n'asimba kalitunsi nga kalitunsi we mulaba ekifo ekikyo kwe kiyita naye yayagala kwesa maanyi olwokuba nga ali mu State House nga ye Don David Kabasa ajja atwala ekifo kyaffe nga akwesa maanyi olwokuba nga ali mu State House. Nsaba President Museveni Saabalwanyi atuyamba ayingire mu nsonga yaffe tufune obwenkanya si muntu kubeera mu State House okuba ali mu State House kujja kutukunya kula bintu byaffe ebyafa abanaku abankuseere. Ekifo kino tukozesa abavubuka basuka n'30 IGP General Abbas Kagaba otuyamba oyingire mu nsonga yaffe ate gwe oli musajja musira munnaani otuyamba oyingire mu nsonga yaffe olw'ensonga nti polisi y'erugazi bagikozesa nnyo region ate ofiisi ekyasize okuba ey'amaanyi ate gye bakozesa abasajja bo okujja okututulugunya. Fayiro okuva ezagenda mwezi gw'omusanvu tulina fayiro okuva mwezi gw'omusanvu fayiro zalemera ku poliisi bali mu kubuzaabuza so nga fayiro weeziri. Maama Mutasingwa Diana otuyambe kubanga ffe abavubuka be tukozesa ba mu kitundu kyate balonzi bo nagezi kwesa wanga 11 mu kitundu awo 11 n'entuuka nasanze waliwo ab'amagye bakutte emmundu bagobye abantu baliri kusukka kubo ninga kye kigenda man nengiza okwegejinga eyabakulembedde ngeyada yambadde bugalubindi nalagira afande yabaddeko namanya namulagira nti you shoot that guy yabadde yambadde bugalubindi erinya netegedde luvannyuma nga tutuse nga twatusiza ku poliisi nga ye Mwesigwa Frank yaragidde shoot that guy yabadde adumira kimanya wa poliisi oba wa amagye waluse ku poliisi yagambye si wa amagye era si wa poliisi nenge yabadde alese amagye gamukuume okwonoona ebintu bino jo yesterday. So tusaba abantu bonna bene bikikwatako batuyambe kubanga emaali yafudde nnyo miliyoni 67 ekyuma kyayononese kyonna mashini zonna bazonoonye n'abaana badduse guno mundi ogw'okumenya gwakubiri ogwasooka bamenya kyo twamanya ani yamenya netuwaaba ku poliisi naye guno mukama yatuyambye nti bazze nabamenya misana naye zaali za intention to sue abamutegeeza omuwaabira yate kyannaku zaba mu kampuni ya Nansi Bugandi Company Advocate nga ziweebwa ku saidi ya omukulu omu avunanyizibwa ku ttaka erimuliraanye era inategeeza nti omukulu ye Dr. Kabasa nga Professor Namulamba naye ate kyewunyisa nti wabanga
intention tusi yatuuka era ne tumusavinga ekibanga tebatalise kunona bintu bye twewuunya nti kooti yatudde ddi nefulumya omulamuzi yatudde ddi nafulumya court order eragire ennyumba ya Sabbaana emenyebwe tulaba nti si bwenkanya mu bikolebwa ebigenda mu maaso wabula twewuunya embeera efaana bwetu tubuza court order eriwudde waterabikako tulaba abantu bononyebwa ebintu by'omuntu kitali kituufu wano wembadde nkolera nga mpina abaana bange school fees biki naye kati naba gundi zonna bazononye mukama wange naye kati saawa fena tuli mubeera mbi kati saawa zino fena tuli mukuwankawanka David Mujo Bisendawula ssentebe mu Lukabu lya Nteete nze ntwala ebyalo bisatu Mayindo Kisaasi ne Bulya Nteete nga Bulya Nteete ayawukana ne Kisaasi ali mabega Bulya Nteete aliwo n'okukkubo kakati jjo zali ziwera ssanga 11 nenfuna essimu ne baŋŋamba nti enju ya Sabbaana wali waakolera bagimenye naddusa emisinde nenzijja bwe natuusi wano nasanze ab'amagye bana nga bakutte emmondo nga kuliko n'abasajja babiri abambadde ebya black kati bwe nabudde awo neŋŋamba wasijja kutampala abasajja abo nenga kangende ku poliisi nengenda ku poliisi nendipootinga nembagamba bannange enju y'omusajja luli bagimenya ate nakati bazzeemu ensonga zikyali ku poliisi olukweri wenziri zijjagenda mu kooti tulabe nga tukola ki nga tutawula ensonga zino akafo kano kemulaba kano akakayanirwa kange nze nakaguza Sabbaana nga bweddemu ebbanga ddene guzi yakanguza akantu kano nengatta jjajja wange Dawudi Mpaji yali wano nga yakolerawo ng'ettaka lino liba ku bikajja eri ne lisaa ne liddawa ne lidda naye nga mumanyi basava b'ennaku zino bwe bajja enkya bapima wano bwe bajja luli bapima wali naye kati kubaga bimanyi bulungi naye lwaki bintu byabadde lwaki nga muli wano ngate gavumenti weeri lwaki naye simu zaala disite muzimanyi naye mbabuulidde nti nga tuli wamu n'obukulembeze okuvya ddala ku kyalo ono ye ssentebe wa NRM w'eggombolola eno bino ebyakoleddwa wano mu Uganda ya leero biri unacceptable tebikkirizibwa njaga kukiddamu nti ne weba wandibaddewo court order olukiiko lwa district yonna olw'ebyokwerinda lumalanga kutuula okay ne lulyoka lusalawo nti ekintu ate ekino tekikkirizibwa Uganda yakuteesa Uganda ya mirembe tekiyinza kubeera wanene omulaba wano omukulembeze asiba ayitawo abavubuka bano bakatandika emirimu gyabwe tetuyinza kukikkiriza ng'abeebuyikwe okay njakubeera ku likodi nti bino byonna ebyakoleddwa ekirungi basitukiddemu kukwera bagitutte bajja kugizzaako n'abo abakoze ebikolobero bino abakoze omusango gwa Nnagomola guno tugenda kugugoberanga office ya RDC paka ku logical conclusion. Manya Superintendent of Police Helen Mutoto nga nzayogerera region ya Sezibwa. Yes, twafunya mawulire wane Lugazi police ti waliwo ebintu ebiri mu kwonoonebwa side ze Bulya Nteete. Era mangu ddala nga police twasitukiddewo kuba mangu ddala nituuka ku ground netusanga nga kituufu waliwo ebintu ebyononeddwawo era nakusobola zino wenjogera era tukutte abasibe tubalina mu kadukulu kaffe wano e Lugazi ku CPS n'ekizibiti kya tractor nakyo tukirina wano ku CPS tutandise ddala okukola okunoonyereza kwaffe era mangu ddala nga kuwedde bajja kuba batwalibwa mu kooti bawere nembe n'emisango. Vayo. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later.